Leero mu lesson week eno. Omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN twesimye nnyo twesimidde ddala okubuuzaako mu kiseera kino mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tukwebaza kubanga otwegasseeko mu programu yaffe lesson weekend nga tuli ku nnyanjula ey'entandikwa eya lesson ya kwota yonna nga tuli ku kitabo ekitibwa Deuteronomy mu Lungereza oba ekyamateeka olwokubiri. So twebaza Mukama kumi nakutuusa ku ddakiika eno okubanga tugenda kwatambulira muzakubuuzaako era akwaniza programu zirina Sani Matovu Munagomba awangalira musajja Ssaabasajja eri e Buddu. Mukama mpadde omukisa ntambudde ne ttiimu yaffe Kabiriiti basajja abavubuka embula kalevu. Ku luuyi luno muganda wange aninaanye ye Kiwumulo David musajja naye awangalira musajja Ssaabasajja eri e Buddu ddala ddala. Ate ku luuyi luli olw'omukono ogw'endiisa emmere ye mukadde wange Petero Ssemambo Omuyovu nga naye n'omusajja nzalwa y'e Buddu. Kale bwe gaba na Buddu ekintu ffe tukiguddewo ekya Deuteronomy oba ekitabo kino ekyamateeka olwokuli kye tugenda okuba nga tunuulira. Abakadde bange bano kabuseeko bakubuuzeeko ate oluvannyuma tuweeyo okusaba tubeere nga tutandika bulungi nnyo lesoni yaffe eya kwota eno esooka. Weewaawo twebaza Mukama Katonda kubanga akuwadde nate akaseera akalala wiiki yuno tugigenzegenze nakakano tuyingira mu ssaawa entukuvu za Ssabbiiti. Weebale nnyo kubanga ofunye akadde kano okuyiga ekigambo kya Mukama Katonda era tukusabira ekisa kya Mukama Katonda kibeere naawe leero na bulijjo kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Weewaawo esebo nange njagala okwanirizaako gwe n'omulabi wa 3ABN TV. Njagala okukubiriza nti TV togikwatako eka akalimi kaawo wennyini era onyumirwe programu eno lesson weekend. Nkwagaliza okuwuliriza okulungi awamu n'okwekenneenya byonna ebigenda maaso. Mukama akwenye omukisa. Amen. Sebo omulabi waffe ne mwannyinaffe naawe nnyabo twagala okwebaza tukyatambula ffenna. Tuli ku kitabo kino kyamateeka ekyamateeka olwokubiri. Nange nali neebuuza lwaki bavuunula bwe batyo ekyamateeka olwokubiri naye nazudde luvannyuma nti kigambo kiva mu lulimi Lulatini Deuteronium the second law etteeka eryokumeka eryokubiri. Butuufu ekitabo kino nze omu ku beesunze okukijjamu oba ekikenenulamu amazima gali gennyininyini agagenda okwongera okunfuula obweddembe bagenda naga nti the present truth in Deuteronomy. Amazima g'ekiseera kino ekiriwo oba ekiseera kyaffe mu kitabo ekya Deuteronomy. Nakwatibwa nnyo mu Babiro bwe nasomye ku musajja gwe bayita Yosiya. Tuta Yosiya Yowashe oyo omusajja mutegedde Josiah. Ye Josiah olusi luzungu Yosiya mu Luganda. Yosiya bamusomera mu kitabo ekyamateeka oba the book of the law. Bwe bamala okumusomera n'ayuza engoye ze kaŋŋambe n'ayambala ebibukutu oba ne yeesiiga n'evvu mu lulimi lwe twandikozesezza ng'ajjudde ekitwandiise ennyiike ku mutima n'agamba twafa dda ku mulamwa, it's time to go back. Tulina okuddamu okuzimba bujja watukuvu wa Mukama walabike mu ngeri egulumiza erinnya lye kwegamba waaliwo okudda obujja kunene. Okunoonyereza kulaga nti ekitabo kye baali bamusomedde kitugenda okutunuulira kitibwa ekitabo ekyamateeka olwokubiri. Awo nno wazzeewo okusoomooza simanyi bana mwe mwakulabye obadda mu mutwe gwe mujja ekibuuzo nga kigamba oluvannyuma lw'okusoma ekitabo ekyamateeka olwokubiri naffe tunaayuzaayuza emitima gyaffe nga bwe gwali ku Yosiya. Kuba waliwo engombo nnyingi ezizze ne tuziwulira harvest time nja kugenda kasi gwe tulimu naye mwatu era abantu ne basigala nga tebagenzi nga sigadde ali static kyokka afa yatuwadde someone zatukutte nnyo mu Babiro. Question bw'omaze okugamba bakugambye nti nja kugenda wagenze
omusajja wundi tugenda tusoma ku kitabo kiramba ekyamateeka olwokumeka olwokubiri Yosiya bwe bakimusomera n'agamba nze kanjoze omutima tugende eri Mukama ffe tugenda kudda obujja. In other words, there are going to be reformation and revival erinze personally oluvannyuma lw'okusoma kino ekitabo kyani ekyamateeka kubanga ngera bw'okirabye nti kino kyekitabo ekimu ku ebyo omujjudde amazima ag'ekiseera kino ekyaffe kye tulimu. Ebigambo bye boogera n'abasajja bano Musa byayogera nabo naffe Katonda ayogera nabyo, ayogera gye tuli ebigambo bye bimu. Sigenda genda nnyo mu culture ow'ekitabo bwe yali ayogera nabo obuwanga bwe bwali butya. Of course bwanjawulo ku bwaffe n'ebiseera byanjawulo. Emyaka giizo oba tuli mu 13 kati giseewo kukyanga kitabo kya Deuteronomy oba ekitabo ky'amateeka olwokubiri kiwandiikibwa. Naye ojja kulaba nti ebigambo Katonda byayogera okuyita mu Musa eri abaana ba Isirayiri abagenda oyingira Kanani. You know the time kwali kiseera nga bagenda banaatera okusala Yoludaani bayingire mu nsi ensuubizi. Ebigambo ebyo olaba nga bituukira ne kufa ab'omulembe guno ogw'enkomerera abanaatera oyingira Kanani ey'omu ggulu. Olaba naffe tuli ku njegoyego. So olaba ekitabo kino nga tugambe tutya kijjidde ddala mu kiseera kyennyini nga tuli mu biro nga Yesu Kristo Mukama waffe anaatera okudda. Era nayagadde ennyanjula yakyo kubanga ne wiikendi yonna tuli mutunirayo background ku kitabo kino oba biki ebiri emabega waakyo. Sajja omu yagenze n'atugamba tosobola kutegeera mugaso gwa windi gita windi what motoka windi oluzungu nalwo bannayise olulimi lwangu ndakagawange nsomye nakagadde nnyo akakalongose endabirwamu mu maaso awo agambye wiper mu Lungereza. Just as it would be hard to understand the purpose and a function of a windshield wiper outside the context of a car, it would be hard to understand Deuteronomy, especially in the light of our theme, the Deuteronomy and the present truth, outside the context in which it arose. Kwegamba nga bw'otasobola tegeera mugaso gwa nnyindo nga teri ku mubiri ng'obadde ogitadde wali ebbali obanga teri ku face obanga teri ku face nizo kwa ku mukono naye nga toyinza tegeera makulu totegeera makulu gaakyo. Kwegamba kirungi okutegeera kituliko kyeki okutegeera amakulu g'ekitabo kino ekya Deuteronomy kigenda kutwetaagisa otegeera biki ebyali bibaddewo na biki ebyali biddirira. Mujjukira bulungi nnyo akantu ako nga tukyasoma Oluganda bakuwanga statement ne bagamba tunnyonnyole biki ebyali bimaze okukola ki okubaawo nga kino tekinnabaawo. Naga nti Patrice Nswaza Lugudo bwe yalaba Kaweke n'asunguwala nnyonnyola biki ebyali bimaze okubaawo. Katwala kulaba wiiki eno mu kitabo kino ekya Deuteronomy oba ekyamateeka olwokumeka olwokubiri biki ebiri emabega waakyo. Tolekera akatundu ka Sande muganda wange Ssemambo tuyambe kaawo otutegeeze butya bwe walabye okwagala n'okwagalibwa. Waawo neyanzizanyisa buneyanzenge omutwe guno mukulu nnyo eri buli ssekinoomu ku ffe eyeetegese okubeera ng'ayiga. Mpozi ekitabo kino ekya Deuteronomy nga tugambye kirimu amazima ag'ebiseera bino nina ekintu kye neesunga. Omanyi bannaffe abamu ku bakristaayo bagenda ne batugamba nti Old Testament yakola ki yavaawo teriimu bikulu bye twetaaga New Testament etya yokka. Neesunza okulaba ekisa mu Deuteronomy eno mu kitabo kino ekyamateeka kinyonyola kitya kinyonyola kitya ekisa ako ke kamu ku buntu bwensinza okwesunga kubanga ekitabo kiwulira kyonna kiyinga ekijjudde etteeka lyokka temuliimu kwagala temuliimu kusaasira n'erinnya lyeryo lyennyini ekyamateeka sekendi lo tukwongera tteeka nga twakuwa etteeka. Waaw kati akatundu akasande kano okwagala ate n'okwagalibwa kalina ebintu bye kanzijiddeyo. Obunyiriri bwaffe bwe baatuwadde obwavudde mu Yokaana
ekisooka essula ey'okuna Yokaana olunyiriri olw'omunaana nja kusaba tulusome. Okay. Yes, lujja kutuwa engeri entuufu gyetugenda okwambalaganamu n'ekitundu kino. Kansome yange wano ey'olunyaanyimbe. Olunyaanyimbe yange gye nnina. Okay. Yokaana ekisooka. Ssuula 4 olunyiriri olw'omunaana. Ndowooza kansooke nsome mu Luganda wano. Agambye bw'ati, atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala. Atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala. Fakiti neesunze nnyo okuwulira ekyo ky'ova okusoma mu buufu obw'ekitabo ky'amateeka olwokubiri kijja kitya taanya ensonga era nkakasanga gye binaggwera yonna tujja kuba tweyongedde okulaba okwagala kwa Katonda kuno. Ekigambo kino nti Katonda kwagala kyekisimbiddwako omulamwa ogwawo ekyeno era n'akatundu kano akasande. Ebigambo bino nti Katonda kwagala binnyonnyola ki Katonda kyali. Tegamba Bayibuli tegamba nti Katonda alina okwagala nti oba Katonda ayolesa okwagala nti oba mu Katonda mulimu okwagala, naye Katonda yennyini kwagala ye essence ey'okwagala. So omuntu yenna yagala okulaba okwagala okwannamaddala alina kutunuulira Katonda. Onsonyi okusala ekirimi olinga ngamba Yesu wali wagambira nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, sirina bubeezi kkubo naye nze kkubo, sirina bubeezi n'amazima naye nze kennyini nze mazima. Weewaawo. So ne Katonda naye bw'atyo bwakola ki bw'ali. Era tulaba nti empisa endala yonna eya Katonda Bayibuli gyeyogerako nti long suffering, mugumiikiriza, mwenkanya, alwawo okusunguwala, ebyo byonna tasunguwala lubeerera bigwa mu kintu kimu kino kola ki okwagala. Kwegamba okwagala kye kintu kyekisobola okugamba ekinnyonnyola Katonda mu bujjuvu bwe. Waawo in totality Katonda yekwagala. Naye ate ekyennaku nti ate abantu kino tetukikkiriza nnyo. Era singa abantu obagamba nti Katonda kwagala bayinza okulwawo okukkiriza olw'ebintu oba oliawo bye bayitamu, embeera zino oba ziri, bayinza okulwawo kikkiriza. Naye ate singa ogamba nti Katonda busungu, Katonda awoolera eggwanga, ebyo biyinza okwanguyira abantu okola Katonda mukambwe. By the way, eriyo n'abakyogera bwe batyo. Eriyo gwe nasanga erimu ku linnya lya Katonda Musi Kiira mutemu. Kati ebigambo bwe bityabantu bibanguyira okola ki okukkiriza. Naye ate kyetulaba wano Bayibuli kyetwoleka nti Katonda kwagala, era bw'aba kwagala muye mwe muli ensula entuufu ey'okola ki ey'okwagala. Era tukiraba ne mu butonzi. Ekitundu kino kyatuzizaayo ku butonzi nti Katonda bw'aba atonda atonda ebitonde bino nga birina eddembe ery'okwesalirawo ng'ekirabo ekyokwagala. Kuba Katonda bw'aba ayagala ate tasobola kukola kintu kiri awo kitategeera kitalina ddembe lya kukola ki lya kwesalirayo. Omutwe gwaffe wali we gujjira okwagala n'okwagalibwa. Katonda kwagala era bw'atonda ebitonde nga bya ddembe okwesalirawo okumwagala. Abisuubira okumwagala, abisuubira okukola ki yandyagadde bimwagale. Actually yandyagadde bimwagale, naye ate kwegamba tabikaka kumwagala abirekera eddembe. Bw'abikaka okumwagala biba bimwagala. Kuba okwagala tekukakibwa. Enalakigamba nti bw'abikaka okumwagala biba bikyamwagala. Hapana, kuba okwagala kiringa omukyala bwe mukaka anfukaamirire ddala aba anfukaamiridde.
kwega ekyo kiba tekivudde ku ntobo ya mutima genda maaso naye okwagala kuno nga mmaliriza akatundu kano waliwo ebintu bibiri byenalabye. Ekimu tukyogeddeko nti okwagala tekukakibwa era Katonda tatukakakola ki kumwagala, atuteerawo eddembe ffe tumwagale oba tumukyawe kuba eyo eringa opposite atuwe ebbeetu eryokusalawo kweyo. Buli omu olina eddembe ly'omukwano gaffe atulaba okwagala Katonda oba okusalawo obutamwagala. Weewaawo naye biddirira akoka tugende mu maaso. Baganda bagamba n'omutaalamuza bwenkanya ku biddirira ku ekyo. Naye ekyokubiri nti waliwo risk, simanyi tuyinza oluuyi olwakabi oluuyi olwakabi olw'obulabe okwagala kuriskinga. Ekigambo ekyo abantu batera nnyo kitegeera, ne mu lulimi olwa bizinesi abantu bakitegeera bulungi nnyo. Omuntu atasobola kuwaayo bibye n'ateekamu ssente n'agamba oba nfiirwa oba nfunamu kati kwe kubeeraawo ekyo bayita risk, nti bisobola okuvaamu nga birungi oba nga bibi. Kati bunkenke bwennyini, kati okwagala kulimu okuriskinga. Omuntu ayinza okwagala oba ayinza okwagala oba obutakola ki. Tukiraba kiti ekyo mu butonzi bwa Katonda, era kino kyeyolekera mu bitonde bye yatonda. Lucifer Bayibuli gweyogerako ng'eyatondebwa matiribo n'amayitirivu amayinja 10 ag'omuwendo mungi. Njagala kugamba nti nga nerisingako kuba eryarayisi ye zaabu wano gwe tuwaana. Katonda yakitonda ekitonde ekyo nga kirina eddembe okwesalira okwagala Katonda oba obutamwagala. Era tulaba nti gye biggweera nga Lucifer n'asazeewo obutayagala ani Katonda n'akola ebyo Katonda byatakola ki byatayagala, n'amaliriza ng'agenze ku luuyi olukyamu. Kubanga obawulizawo nnyo ebibuuzo, oba Katonda mulungi, lwaki ensi efaanana bweti, oba Katonda kwagala, lwaki tubonaabona? Ndowooza explanation eri ku Lucifer nti ye kaluma yavaako bino byonna. Fact yamutonda nga ali perfect bwe kiri. Ezekiel atubuulira bulungi nti yali atuukiridde mu byonna. Ezekiel 28 okutuuka obutali butuukirivu bwe bwakola ki bwalabika mu watondebwa ng'otuukiridde okuva ku lunaku watondebwa wali otuukiridde. So in wiring yenna gwe bakolamu Lucifer temwalimu enemies wiring, yali atuukiridde bulungi nnyo. Kivula yamuteeka ne mu lusuku lwa Katonda, mu lusuku lwa Katonda, naye ye olw'okweronderawo kyoli mu kulaga. It's very unfortunate nti Katonda akutonze omwagale ate n'owunzikanga omukyayi. Era mu kwagala Katonda tulaba nti ebintu byonna bye yatonda byali bituukiridde. Era nga byaddembe okusalawo kumwagala oba obutakola ki oba obutamwagala. Nkiraba sebo weebale nnyo, weebalire ddala, kubanga tulabira ddala ng'ekintu kino kye kyaviiramu ddala n'olutalo olunene olwabalukawo mu ggulu. Bayibuli eraga enjuyi bbiri oba enkambi bbiri, ogusota ne bamalayika baagwo nga balwanagana ne Mikayiri ne bamalayika be. Kwegamba Lucifer ono mu kuwaba, mu kuva ku mulamwa, kyaleetawo enjuyi ziyite 3 namba mu bamalayika. Pasito omu bw'atyo bwe yagamba. Olusooka lwe lwaba bagamba Lucifer, let us sympathize with him. Sajja alayika ayina idea entuufu. Oluusi olumu tuba tetumanyi, munnange n'akuyamba n'akubikkula obwongo. Endala negamba nedda, Katonda tumulabye kuva ku ntandikwa musajja mulungi, era ffe tuli mabegawe, teziza kugenda na kitonde kinnange. Katonda ye mutuufu. Ne wabaawo olwali awo nga lugamba awo omutuufu yaliwa, naye tulabe gye binaakola ki katukira nga tuli ene wa Katonda naye tulabe gye binagwera. Kwega olaba nti ekintu kino ekyokulondawo okwesalirawo tekyakosa Lucifer nga yekka omuntu, kyakosa n'ebitonde bino byonna ebirala ebitegeera ng'ogasseeko nno ne Adamu ne Kaawa. Si bwe kiri?
sebutotulaawo watuluke tugende mukuwumulako katuuka mande neyanzeege katukyatambulira mu bufu bwennyini obwokwagala kwa Katonda. Yes. Katonda nti kwagala tugenda ku kitundu ekyokugwa okugwawo ate n'amataba. Nsaba nsooke nsomero ekyawandikibwa kino ekya Lubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 16 ne 17. Lubereberye essula ya 2 olunyiriri lwa 16 ne 17 lugamba bwe luti Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga. Naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako. Kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Jiwulidde. Olunyiriri luno lweyolekeddemu ebbeetu ery'okwesalirawo era muganda wange akikonyeeko nti Mukama Katonda tagamba nti sebo muntu nkuteereddewo olukomera era ojja kukomanga wano ng'omuti guliwa teyasaawo olukoloboze wabula yagamba bugambi nti olina ebbeetu naye togulyangako. Kwe kugamba kyekiri ky'obuuziza Mwami Petero nga annyonnyola nti singa yatukaka okumwagala kwandibadde kwagala. Singa mba n'omukyala nga mukaka okunfukaamirira oba okungwa mu kifuba oba okunjoleza engoye oba kyonna okwo kuba kwagala. Naye ndowooza nga tugenda mu maaso waliwo kantu ke tuteraga okwongera okuclarifyinga era ogenda kwongereza ku nga tuvuddeyo mu kuwumulako ke kali nti Katonda tatukaka kumwagala niye asobola okutulagira okumwagala. Weewaawo tukanya nakyo ekyo kubanga Matayo 22:37 tuga nti yagalanga Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna n'obulamu bwo bwonna. Fakiti bw'ogenda osoma ennyiriri ezo bwe ziri waliwo n'okutegerako kwonna n'obulamu bwo bwonna yagala Katonda as you the entire being. So kiragiro wadde si tekikukakatako tebakikaka sebo jagadde ako tongere nako katere okannyonnyoka. Katonda atusuubira okumuliza ku kwagala yandiyagadde era atusuubira yadde nga tatukaka. Yandikyagadde era atusuubira. Kaakano ebyaddirira mu kiragiro ekyo kwali kusalawo kulya ku muti era kwonoona. Omukyala n'alya ku muti n'omwami ne boonoona. Naye nga tugenda mu maaso ekibi nga simaze okujja embeera yagenda ng'eva mu bubi ng'egenda mu bubi obusingako n'obusingako. Omuzungu agamba nti one thing led to another. But one bad thing it deserves another bad thing. One thing led to another. Kugamba obwononefu mu nsi ne bufuuka obwononefu mu nsi. Amataba gano n'okugwa. Era Katonda watuukira oba oliawo neerowooza mu mutima n'atuuka n'okulowooza obulala nti omuntu ono ekibi kyakoze nga kintuuse wala n'atuuka n'okufuna okusalawo okulala. Katonda oli ow'okwagala ate Katonda oli nga ye kwagala si gwe tuyita ye kwagala. Katonda oli kwagala nga yatandika okusalawo atya okufuna okulowooza kwate amataba gana okukola nga leeta amataba oba okulaba nga azikiriza omuntu aveewo yenna asaanewo. Era ekyo ssebo yakikola. Naye era akikolera ku principles za kwagala siwe tulyawo kubanga yatugambye nti yakikola nga alowooza nti oba oliawo oliwo omuntu lunaddamu buto ne lweyubula ne lukomawo mu ngeri esingako. Kwegamba is making a second creation mu kujjawo ensi mu kuleka amataba gano. Exactly.
naye nze ndaba era nakyakikola mu mateeka ga kwagala kubanga buli omu yali yeeronderawo kuyingira eryato oba obutakola ki yingira mu lyato obeere mu butonzi obwokubiri abawa okusalawo salawo kola kino salawo yingira mu lyato ng'era Katonda ow'okwagala nebijja ne bibaawo amataba ne gabaawo olulyo lw'omutolera ne lujja abawonawo mukimanyi bulungi baali abantu 8 naye ensonga enkulu gye njagala okuwumbawumba nayo ku lunaku luno y'ensonga eya olulyo ate olwaddawo oluleetera omunaala gwa Babeli. Tulowoozesa bano ababadde mu lyato bakomyewo nga balungi ne baddamu ne basinza Katonda baddamu ne babeera mu mbeera naye era Saamu mu makkati awo era obwononefu bw'omwana w'omuntu ne bukomawo ensigo eri yekibi neekomawo neebumbujja neeranda kwegamba neesembeera okutuuka mu ggulu. Kati mukadde wa nsaba okkirize tusooke tubeere nga tuwumulamuko omulabi waffe naye bambi asookanye ku lwendo lw'amazzi ate tubeere nga tukomawo tweyongereyo okulengerera ddala Katonda kikyazaako nga ne bana abafu basobodde okuva mu lyato ate nabo bavuddemu kinnamujinga. Tukomawo. Sharif, kiki? Toyina woowataddeko nti otaddeko kyamenya okulaba ova wennaze wano oli mu kunoonya ova wano dda wano olabika ng'asobeddwa. Kiki? Noonya lesoni ya wiiki ku 3BN. Nze nno nsubira olabika onoonya puroguramu budde obukyamu. Puroguramu eyo ebeerayo oluvannyuma lw'okwaniriza sabbiiti ku ssaawa 2 ez'ekiro paka ku ssaawa 3 ku lunaku lwe tubeera nga tutandise tuyingidde sabbiiti era bwe tuba tulaba puroguramu eno etukubiriza okwejjukanya ebyo bye tuba tuyize ffe ng'abantu nga tusoma lesoni lunaku ku lunaku. Yiga lesoni yo buli lunaku okuyita mu wiiki osobole okutwegattako kubaganyamu ebirowoozo mu puroguramu Lesson Week eno. Omulungi mukwano gaffe ali ku 3ABN television tukwebaza kubanga otambula naffe wano ku televisioni okuli amazima agatajunguluddwa gwatufollowinga oba tugoberera okuva ku Facebook oba ku YouTube tukwebaza mukwano. Teweerabira kusubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa Avento Media flying the gospel to the whole world. Oba ogenze ku YouTube Avento Productions kigambo ky'owandiikamu noba ng'ofuna ebisingawo ne ku Facebook osobola okulayikinga page yaffe ate mwatu mukwano naawe n'oyongera okufuna ebipya ebya Avento Media Productions. Tukyagenda mu maaso ne lesson week eno nga tuli mu kwetegereza kwota empya tulina kunyanjula otukomye nga tumaze okulaba eddembe lino Katonda lyatuwadde ery'okweronderawo wa gye litutuusizza. Ddungi nange ndyenyumirizaamu naye ekyamazima kiri nti bw'olikozesa obubi ojja kuwunzika nga ate okifuwa okizza munda. Tukirabidde ddala bulungi nnyo nti amataba gaabatwala. Of course musajja lwakomye nga atunyonyolanga kati ate ne bano bennyini abafulumye mu lyato omunaana namwe mulimu abalimu namujinga if not the entire race twala kulaba ebiddako awo muganda nge funzamu tugende ku Tuesday. Era ssebo abantu bano bwe basalawo okufuna enteekateeka y'okuzimbawo omunaala kyali kitoozo kirungi kubanga baali balubirira kusinza Katonda yadde nga ate abamu baali balubirira kutuuka wa Katonda tetumanyi kutuukayo kukola ki kuba Bayibuli tekibikula. Naye waliwo ensonga enkulu eyalabikidde mu munaala guno timwabaddemu enjuyi 2. Oluuyi lumu
nga byebisenge byasulwangamu abantu abamu kubanga be bazimbanga omunaala guno. Okay. N'abalala nga be bantu ba bulijjo. Naye oluyi olwokubiri mwalabikiddemu obusenge nga mulimu bakatonda abatono be basinzizeeyo nga mulimu bakatonda abo naye nga tebaliimu bubeezi naye nga babasinzirizaamu mu busenge obwo. Ekyo no kyakola Katonda bubi nnyo, kyamunyiiza bubi nnyo. Oba oli awo ensonga zonna endala yandizikumiikiriza, naye olwokuba Katonda y'omu yatugamba nti wabujja naddala mu kusinza ebitali ye n'obiteeka mu kifo kye, kyamunyiiza nnyo nnyini ddala. Era ssebo ekyaddako awo kyali kubatabulatabula, naye nayagadde nkiteeke mu mbeera zange eza bulijjo kubanga bino sibisomaako busoma. Ebisenge bino nagenza okwesanga nga nange oba ggwe oyinza okuba naawe olinayo ebisenge byozimbye mu yeekaalu ya Mukama. Yeekaalu ya Mukama eyo mwenna mugimanyi, gwe ogimanyi nange ngimanyi nti gwe mubiri guno, gwe mubiri gwo olinamu ebisenge by'osinzizaamu ebitali Katonda. Era Katonda mwenkanya nnyo, agenda kukomawo abizikirize. Simanyi oba banaabizikiriza ng'onoosigalawo. Sebo webale nnyo balire ddala. In fact wantu awo aw'omunaala awo wenjagadde nange okwongera okubaako kyennyongerezaako. Tulabawo points endala 2. Lwaki abasajja no baali bazimba omunaala? Number 1 bwali bujeemu. Rebellion. Katonda yali agambye tagenda kuddamu kuzikiriza nsi n'amataba. Si bwe kyali? Ekyokubiri yali agambye nti abantu muzaale mwale mujjuze ensi. Kati bo bagamba let us concentrate in one area. Era nze idea y'ebibuga tukirize tugaane ebibuga, it's not good this idea. Si nteekateeka ya Katonda yayagala idea kyengamba nti si ye yandibadde first choice ya Katonda. He can let you do it because we need ebberi okweronderawo n'obeera mu kibuga. Naye kyandisinzeeko omwana wo singa akulidde mu kifo ekyesuddeko ekibuga. Onfuna naye omunaala paka mu ggulu bonna babeera awo, ebibugo biraawo byeyongera okubuna. Ekyokubiri distrust. Katonda bamugyamu obwesige, yabagamba sigenda kuddamu kuzikiriza nsi n'amataba. Naye obaga katuzimba omunaala guno paka mu ggulu, amataba bwe ganajja tulabe ganaatukwatako. Oba olengere agadde nnyo Katonda kugamba ensi yeyongera okujjula ate okusinza ebifaananyi n'ebiringa ebyo. Katonda azzaako ki ng'embeera efaanana bwetyo? Amugana ng'epita Ssemambu tutaasaawo. Waawo tulaba nti newankubadde obulyo bw'omuntu lwali lugenze mu mbeera efaananako bwetyo. Naye njagala kukozesa ebigambo bino nti Katonda teyapowa ku bulyo bw'omuntu. Teyagamba nti kibigiza, wabula buli kikolwa kyonna kye yakolanga yakikola mu kwagala. N'okusaasaanya abantu bano ku munaalo gw'e Babeli kyali kikolwa kyakwagala. Oba oli awo singa teyabasaasaanya nze naawe tetwandibadde na ssuubi lye tulina kati. Kuba abaana abandivudde mu kifo ekyo ekimu tosobola kumanya nsigo kiyandibabaddemu. Naye bwe basaasaana it was for the good of man. For the good of man. Okay. Yes. This guy is true. Okay. Era tulaba nti mbutapo obwo Katonda ayita omuddu we Ibrahimu. Era bw'osoma mu lubereberye essula 12 ennyiriri 3 ezisooka amugamba nti va mu nsi ya nnyo ogende mu nsi gye ndikulaga. Chata njiraba kwatambulira yeeyo simanyi oba gwe nange singa Mukama atugambye bwetyo twandigonze ne tugenda. Olaba gamba gy'omanyi. Nogaana. Nja kugenda otandikira wawaka mu b'eŋŋanda naye nabo n'otagenda. Kati simanyi oba kiri twandikisobodde. Naye weewaawo ekiruubirwa kya Katonda awo mu kuyita Ibulayimu ono kikyayagala okumukolamu. Era njagala tukisome mu lunyiriri luno olwokusatu.
yes olwa lubereberye yes essula ye 12 lubereberye essula 12 obunyiriri olwokusatu kyokolege nange ntuuke omanye yange eno yabwaguuga bayibuli egamba bweti nti nange naabawanga omukisa aba naakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa kye tulaba wano ki nti Katonda mu kuyita Ibulayimu teyamuyita alokole ye yekka naye amuyita nti okuyita mu ye ensi yonna etegeere Katonda ono ow'okwagala ayagala abantu bonna badde luddawa bakomewo gy'ali kwegamba enteekateeka y'obulokozi Katonda gy'alina erifa abantu okwagala kwe ayagala akusaasaanye mu nsi yonna naye ng'akozesa Ibulayimu weewaawo era tulaba wano Katonda ng'agenda atandika okulonda olulyo lw'abantu mwabaayise enteekateeka eno ey'obulokozi ate agimanyisa eri ensi okutandikira kuyita omusajja ono Ibulayimu. Naye nina kenjagadde awo nti mu zzadde lyo mwe munaava omukisa ogwo zzadde eryo tufunzizeemu awo tube nga tugenda ate ku Wednesday. Okay. Mu zzadde lino eryogerwako tukirabira ddala n'okuva eri mu lubereberye. Ezzadde ly'omukazi. Yes, tetwagala kulwawo nnyo ezzadde eryogerwako ye Mukama waffe Yesu Kristo. So okuyita mu lulyo luno olutandikira mu Ibulayimu wano mu kuyitibwa kwe mwe mwali omw'okuva omulokozi. Ibulayimu n'azaala Isaaka. Isaaka n'azaala Yakobo. Yakobo n'azaala Yuda. Yuda n'azaala Perezi. Huyo Daudi. Olunyiri paka ku Mukama waffe. Paka ku Mukama waffe Yesu Kristo. Era twalabye omusajja omulala awo ayitibwa Stefano. Ebikolwa by'Abatume essula y'omusanvu. Twasomye ennyiriri. Era naye ng'ajjayo obuvuno obudde obwo yenna ayogera ku Musa eri Abayisirayiri bano bali mu buwaŋŋanguse n'alaga olunyiriri lw'okubanunula okubajja mu Misiri n'atandikira ku kuzaalibwa kwa Musa n'atwala n'asuulibwa mu kitoogo muwala wa Falawo amugjayo maama wa mukuza akulira mu lubiri aweza emyaka 4 asanga afulumako ebweru okulaba baganda be asanga omu Misiri ali ku Muyisirayiri akyojjanya kati n'agamba kino ndooza kyamuyitirirako n'atakigumya nayagala amateeka gatwalire mu ngalo era mwe yagatwalira n'amutta kati bwadda ate eri n'asanga baganda be bennyini nga nabo bali awo bakyojjana bakirako enkoko ze bagamba ezinywedde amazzi amanaabemu bali awo n'abagamba ate nammwe mulwanagana muli ba Luganda kiki nti oyagala kututta nga bwe wattooli ani yakufuula omulamuzi waffe kiraba kati bo kwegamba tebasobola kumanya nti ate mu musajja ono Katonda yali ateeseteese okubanunula era awo tulabawo kye tuyinza okuyita rejection abantu nga batandiikiriza okwagala okukola ki okusindiikiriza obulokozi n'engeri efaananako bwetyo naye tulaba Musa adduka n'agenda ate eri yali afuuka mukoddomi we Yesero n'amalayo naye emyaka ameka 4 ali mu ssomero twaniraani yali yayigira emisiri kati alina obikenenulwamu ayige bupya okubeera omukulembeze anatwala abaana mu nsenso weewaawo so eyo Katonda gyamusiŋŋaana n'amuyita ate n'amuwa eddima eddene eryokuddayo ate Misiri anunule abaana ba Katonda abaali eyo nga bamukaabirira naye twalabye nti Katonda yalina ekigendererwa mu kununula abantu bano. Jjukira abantu bano be bava mu lulyo luli lwe tuva okulabako wali Ibulayimu n'azaala Isaaka n'azaala Yakobo bw'atyo
neggwanga lino lyali liviira ddala mu lunyiriri olwo. Kati abantu bano Katonda yali yabateresa ebyama eby'amazima ge, ebyama eby'amazima ge, ebyama ebyenjawulo abo kyetwagala okulaba nga tuva ku katundu ako. Okay. Katonda yali yabateresa amazima agakwata ku ye kennyini ge baali balina okutwala eri ensi. Enteekateeka ey'obulokozi yali yakuyita mu bantu bano ate bune eri ensi. Kuba kati kikyeŋŋamba wano kyensaba twongere okutegeera obulungi Omuyudaaya ng'era Pawulo bwe yabuuza asinga ki? Lwaki Omuyudaaya yaba wanjawulo ku basigadde kuba ezzadde lya Ibulayimu lye tumanyi obulungi ennyo. Katusome wano. Lwaki yamulonda? Katusome wano mu Baluumi. Onfuna muganda. Katonda gwe tulabye w'okwagala asosola. Nedda. N'aleka bali bonna abasigadde n'agamba Mufirisuuti amulese kuba n'Abafirisuuti mu kiseera ekyo baaliwo. N'abaleka Abamowabu n'abaleka n'agenda n'omuki n'Omuyudaaya. Why? Kansome Baluumi essula 3. Ngenda kusoma ennyiri 2 olusooka n'olwokubiri. Yes. Olusooka agamba kale Omuyudaaya asinga atya oba n'okukomolebwa kugasa ki? What's the essence? Olwokubiri n'agamba nti kugasa nnyo mu bigambo byonna eky'olubereberye kubanga baateresebwa Katonda bye yayogera. Ekyo kye kibafuula ab'enjawulo. Baateresebwa Katonda bye yakola ki? Yayogera. Naye tebaali bakubitereka buteresi. Kuba Bayibuli yatugambye nti okuyita mu bo mu lulyo luno ate ensi yonna mwe yandifunidde omuki omukisa. Ekitegeeza baalina okufuluma balabe enteekateeka ya Katonda gy'alina okuloka olulyo lw'omuntu okuyita mu bantu bano. Ekyo nno kati naffe ng'aba Seventh Day Adventist ffe tuyimiriddewa ku nsonga eyo kuba naffe ekitufuula ab'enjawulo si kuba nti tuli bangi, si kuba nti tuli banene, si kuba nti tulina ssente, si nti tuli batuukirivu nnyo okusinga abaki. Nze ndowooza waliyo n'abantu abatali ba Seventh Day naye nga balungi nnyo. Weewaawo. Compared. Kubanga of course we are not saved by religion. True. God considers us individually. Light gy'olina oli mwesigwa kyenkana ku kikutereseddwa. Weewaawo. I think we wali ekipimo. Yes. Naye ekitufuula ab'enjawulo ky'obadde onnyonnyola nti bwe bugagga Katonda bwatukwasiza. Nti ffe bayiseemu okwanjulira ensi yonna omulokozi. Weewaawo. Nga bw'ayita mu Ibulayimu naffe ayita mu ffe. Eraga nti bwe munaabeera obumu, bwe munaaba n'okwagala mumwe ensi enaamanya nga nasindika omwana wange ku nsi. Simanyi oba okiraba. So kintu kya muwendo nnyo ekyo ddala ago mazima ga kiseera kino. Era sebo bwe tugenda okugongera ogetegereza amazima ago ag'ekiseera kino bwe kiba ng'ate kye kituufu ffe tugalina kitukakatako okulaba nti ensi gategeera tegalina kukoma ku ffe. Wabula ensi erina okulaba omukisa nemanya enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi okuyita mu ffe abategedde. Weebale nnyo balire ddala. Ina ekintu kyenyongedde okwagala awo ate nenzijukira nti bulijjo Katonda bw'aba akuyise okubeera ekitundu ku ye n'akwerowooza mu basigadde wabeerawo kye twandiise enkola n'obukwakkulizo bikola ki? Bigobererwe. Muganda wange tuyambeko awo. N'omwana w'omuntu. Endagaano eno eri mu kitabo kya Kuva era nsaba nsome ennyiriri zino 2:5 ne 6. Mu kitabo kya Kuva essula 19. Essula 19 okuva 19 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Olw'okuba akadde kagenderedde nsabe nsome. Sinja kubalinda nnyo mu bikkule. Kakano 5 agamba bw'ati. Kale kaakano bwe munaawuliranga eddoboozi lyange eddala ne mukwata endagaano yange bwe mutyo munaabanga ekintu kyange ekiganzi mmwe mu mawanga gonna kubanga ensi yonna yange. Naye ndowooza ne bwenkomaawo olwokutaano nayagadde nnyo ekigambo ekyokusalako olukoloboze ekintu kyange. Underline the word.
underline the word ekintu kyange ekiganzi. Endagaano ya Mukama Katonda n'omwana w'omuntu newankubadde tuze tumulaba mu mirembe gino egidiringanye emabega mulembe gwa Nuuwa ne boonoona n'abaddako awo Abababeri ne boonoona weewo ate naffe nga tukyayonoona naye endagaano eno gye yakola n'omwana w'omuntu tevangawo kutuusa kaakano. Endagaano y'oku Sinaayi. Endagaano eno ey'oku Sinaayi nti ngenda kufuula ekintu kyange ekiki ekiganzi. Era bw'atyo bw'akola endagaano eno tagikola lwakuba omuntu mulungi nnyo oba tagikola lwakuba omuntu yali agondera nnyo amateeka n'ebiragiro oba tagikola lwakuba nti omuntu yali atuuse ku kwenenya oba kutuuka ku ddaala erisanyusa ennyo Katonda. Naye baatuwadde ensonga bbiri. Ensonga esooka ya kisa. Kugamba kwali kusaasira kwa Katonda. Ekyokubiri ng'ovudde ku kisa ekyo Katonda awa omuntu amazima ageewuunyisa ge yateeka mu bantu abaganzi era ng'amazima gano balina okugabunyisa eri ensi yonna. Obadde okikonyeeko awo. Kwegamba bwe yateresa ebigambo bye obugagga bwe nga bwe nyiza okuga nti muganda ng'ono Kiwumulo Dawudi mwesize yakyesigisa omuntu akaseera kano era ng'omuntu oyo ye ggwe nange. Kireete wali mu lulimi lwaffe olwangu ekiraamu. Musajja n'awandiika ekiraamu kye n'agaani gwe naakikwasa n'agamba abantu bajja tegera ekiraamu okuyita mwani gundi gwe gwe nkikwasizza. Bano tutuloba ne balooya okusala eggoye mu kibya kwegamba okumala eggoye mu kibya musazi okumala eggoye mu kibya okumala eggobe mu kibya tiri okusala eggoye kirala. Naye ensonga enkulu zezezi ekisooka Katonda yakikola lwa kisa okufuula omuntu ekintu kyekiganzi lwa kisa tu yakikola ng'ayagala okumuwa amazima gano ag'ekiseera kino agatwala atagamanyisa abantu bonna ng'omusana. Era ssebo kwe kutuwa obukwakkulizo buli obw'amateeka n'ebiragiro enkola n'obukwakkulizo obuli mu Ssuula ey'ameka ey'abiri nti ng'onoobeera mu ndagaano eno ey'okubeera ekintu kya Katonda ekituku ekiganzi olina kugoberera kino na kino na kino na kino na kino. Tobanga n'abatonda balala wendi olunaku lwa Ssabbiiti toyendanga mateeka gali 10. Kwegabiro bye bigenda okufuula omuganzi mu nsi. Ogenda kubeera omuganzi si mu nsi mwokka naye mu maaso ga Mukama Katonda kubanga yagambye ekintu kyange ekiganzi ekyo kiri mu maaso ga Katonda tekatiizize ku nsi ekigenda okufuula ow'enjawulo oba ow'omuwendo ne mu nsi ng'abantu bakula basobola okwawula ku bo yendagaano n'ey'amateeka 10. Era ssebo yamaliriza ng'agamba nti abantu bano bw'amala okubawa amateeka n'ebiragiro ne bawera. Wano mu Buganda tukuyita kuwera. Ssebo tujja kukolanga bwe tutyo tetujja kukola myadde ensobi n'emu yadde n'akatono. Naye ekyebuuzibwa essaawa zino mu nsi mwe tutambulira tewali nsobi ze tukola. Of course zigenda okuwerwa kuli okwakolebwa tekunnafunamu yadde ebbala. Kiraba kyogamba. In fact awo akatundu akasembewo tuba tuwunzikiraako okuna aka Thursday. Sebo musumba muganda wange Ssemambo Peetero. Abasajja bano nga bamaze okulaga Katonda alagaanye n'ab'endagaano Musa abayiyeeko n'omusaayi akabonero akalaga nti ekibatukuza mu maaso ga Katonda gwe musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo nga woyogedde ku kisa kiri nti teyabalagana nabo kuba baali batuukirivu naye musaayi gwa Kristo gwe gutufuula gwe gutuleeta mu ndagaano ne Katonda. Jjukira amateeka 10 tebagabawera Misiri kubanga amaze obbalokola n'abasaanyiza mu maaso ge olw'omusaayi gwa Kristo
kati abakwase ki endagaano muteeke ku migajjo eri oyo amaze okulokolebwa era owulira abalokola abamu nzirawonya abalokola abamu naavayo n'agamba amateeka gaavaawo nga katonda gaana yagikola na mulokole gwajja emisiri ate kati goga nti ate kati gavuddewo bakuuma endagaano nga bwe baayogera oba nedda weewaawo neyanziza tuwonzikiraawo ndowooza omutwe gw'ekyokuyiga kino ekya Thursday gutugirayo ddala bulungi ekyakolebwa ekize kibaawo mu byafaayo obujeemu n'okubonerezebwa kitulagirawo awo nti tebakola ki tebakuuma kigambo kyabwe kuba ennyiriri nnyingi zetusomako wano byawandiikibwa ezitulaga nti baayogeranga nti ebyo byonna Mukama byayogedde tunaabikola ne bawera maaso ga Katonda njagala kyonagendanga tuli babiri okufa kwe kugenda okutwawukanya kitegedde genda mu maaso njagala kugamba bwe nti abantu bano baayogeranga nga kyeboogera bakijja ku ntobo ya mutima gwabwe era nzikiriza nti baali bategeeza bye baali bakoze eki byali nga boogera era nga bakakasa bajja kutambula nga Peetero bwe yagamba Mukama waffe nti ne bw'onaatuuka mu kkomera tuli ffenna ne mufa naye ate tulaba bambi abasajja bano nti endagaano eno gye baayingiramu bwakyeyagaliye kuba Katonda teyabakaka atuma muddu we Musa n'amugamba abantu bagenda obagambe booti actually Mukama asooka nakwogera nabo amateeka agoogera gye bali nga beewulirirako n'amatu gaabwe ne bagamba nti Mukama byayogedde byonna tunaakola ki tunaabikola naye bambi ate akaseera tekayita kawanvu nnyo Musa aba akyali mu lusozi Mukama amuwa ebiragiro okuzimba yeekaalu bino bakabona bye banaayambalanga endiga oba ensolo ezinattibwa zinaabanga bwe ziti bakola ennyana awatukuvu bwenaabeera amuwadde n'amateeka 10 nga gawandiikiddwa ku mayinja so within that time enakwana enaku 40 eno wansi kyekigenda mu maaso Mukama bagamba nti naye Musa ono gy'agenze tetumutegeera balayika balina akazannyo kaabwe ne Katonda we ng'aluddeyo bulala nga ne Yesu aludde okudda bagamba okitegeera ssebo nzirabaawo awo wennyini watuufu nnyo bagamba Alooni ffe tukolere eki ennyana nga naye abasaba muleete ebintu ebyezaabu empeta biki baleeta asaanuusa akola ennyana batandika n'okusinza bano be bakatonda abaatujjawa ensi ya Misiri kwegamba ennyana eno ye yabasaza ennyanja emyufu kye bategeeza mu bigambo ebyo ntegedde taata kwegamba ofuuze baajeema era olw'okujema kwabwe tulaba nti waliwo n'ekibonerezo ekibajjirako Katonda ayagala okubasiimuulawo ku feesi y'ensi Luganda genda mu maaso ekintu tukiwunzike weewaawo ekibonerezo era Katonda okuvaawo tulaba nga ayagala n'okubasaanyaawo muddu wa Katonda Musa neyeegayirira Katonda Katonda n'abakwatirwa ekisa Musa ayimirirawo ng'omu tumuyite omulwanirizi tumuyite omutabaganya omwegayirizi era neewuunya nnyo embala ya Musa sajja wanjawulo weewaawo kiraba so ayeegayirira Katonda akola ki akkiriza n'agamba sigenda basaanyaawo naye abasajja abo bonna kansooke njogere ne Kana akalala batuuka ku njegoyego za Kanani basindika abakessi balabe ekifo nga bwe kiri bakomawo ne lipooti lipoota namutayiga kifo kirungi bamu bagamba actually ekifo kirungi biki kikulukuta amata n'omubisi gw'enjuki naye ffe tulinga bwakyaka bali abasajja mirangaatira bakoma eri bagenda nakutusaanyaawo tetusobola nakuwamba nsi eyo basalawo okuddayo basalawo nti waakiri tukole ki tuddeyo tuddeko ne Katonda nti okusaba kwammwe enja kukaanya nako
mukyuse ekkubo ezaali ennaku 40 gy'emyaka ameka gye baama buli lunaku mwaka bunnabbi ne babeera omwo nga babulubuuta mu ddungu ne batambula naye n'abagamba nti kubaava e Misiri nga basusse emyaka 2 tekuli ajja kuyingira mu nsi era kwabo abaawonawo baali aba 2 bokka Yoswa na Kalebu kuba okukkiriza kwabwe mu ndagaano kwali kunywevu era alipoota gye baaleeta yo yali egamba tugende tuwambe kiri ekifo Mukama akoze akituwadde. So tulaba wano nti obujeemu bwonna butandikira mu kujjamu obwesiga oba obuteesiga Katonda kyatugambye, obuteesiga bisuubizo bya Katonda ku bintu byonna Katonda bye yali abayisizaamu ne basala ennyanja emmyufu kye baali batalabangako okugabirira kwe yabagabiriranga emaanu buli lunaku ne balya amazzi ne gava mu lwazi nga balaba n'ebisigadde byonna Mukama bye yabakolera mu ddungu byonna baabireka wali ebbali kwegamba mu bufunze bajja obwesige mu Katonda. Kiruma ekyo omuntu nno obutakwesiga ng'obadde olwanirira kwesige. Abakyala n'abaami bakitegeera abafumbo omwami wo bwakugjamu obwesige oba mukyala wo bwakugjamu ki so ng'obadde okoze kyonna ekisoboka abe nga akwesiga. Tukirabidde ddala kuva mu ggulu nga Lusifa y'omukubo ne ttiimu endala eneyingirawo eya Adamu ne Kaawa n'ezzadde likatulira bali lino ne Katonda baalonze okubanga bawakwasiza obusika nabo basigadde balimu ensigo y'emu ey'okujja obwesige mu Katonda. Sebo tuweereyo okusaba musumba waffe mukadde wange tubeere nga tuwunzika. Katusabe. Kitaffe omulungi tukwebaza olw'okutuyigiriza olunaku olwaleero ku bigambo bino ebikwata ku kwagala kw'obadde nakwo okuviira ddala mu lubereberye ate nga gwe kwagala. Biwandiikibwa bitugamba nti Katonda takyuka nga bwe wali bw'oli ne kaakano era bw'oliba lubeerera. Tukusaba nno ekigambo kino ekyokwagala kyeyongera okunnyikira mu mitima gyaffe. Otukubiriza Mukama nti okyatusuubira okukugondera olw'okukwagala era n'otugamba nti abawulira ebigambo bye ne babikola beefaanaanyiriza omusajja omugezigezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi. Mukoka bwe yajja kibuyaga n'akunta byonna ebizibu eby'enjawulo ne bijja ennyumba yasigala nywevu. Twagala okwekwata ku lwazi Kristo tusobole okunywezebwa ate tweyongere okutambulira awamu naawe. Kusinga byonna Mukama batuwuliriza naffe abali mu studios tusaba ffenna otuteeketeeke olw'obwakabaka bw'obugenda okujja bwetusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Omulabi waffe tusaba ekisa kya Kristo kyeyongere gy'oli nga tukyatambulira mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri. Weekuumire ku program Lesson Week eno.